Weewaawo bweza nnyo bweza ddala. Njaga tuyige ku kitundu kino ekyokwawula obuyinza buno okusinziira mu mawanga gaffe tuwawala tutya era biki bye tulina okugoberera tulina kugoberera. Waliwo ebintu bye tuzikuliddemu nga tubiraba mu nsi era nga tubikola mu nsi. Ekyamazima kiri nti nga nja kiyita nti nga kinyumu. Olwokuba gundi akikola banandaba batya n'okola ekyo naye nga si kyekituufu ky'okukola naye olwokuba ensi yonna kyeyagala. Nga bw'olaba ensangi zino nti abantu abavubuka buli avubukamu akusiba mpale ya balansi n'abawala buli akula agala ngoye zikunama. Naye bw'okiwulira ng'oli akikola buli nga olaba ng'oli akikola olaba ng'ekituufu naye nga ddala kyekituufu ddala. Nakino ekyamadiini nno bwe kiti bwe kifaanana. Ekyamadiini kino amadiini galimu obuwangwa bw'amawanga ago oba okitegeera ng'obuwangwa bw'amawanga ago bo bwe batyo bwe basinza. Ensinza yaffe ey'abaddugavu yawukana nnyo n'ensinza ey'abazungu oba ey'amawanga ago amagwira. Oba okitegeera bulungi nnyo amawanga abazungu kyokka ffe bwe tubiraba bwe tuyita obwakatonda naye nga kituufu olowooza nti bwe bwakatonda olowooza bwakatonda. Bwe bwakatonda bw'okimanyi kyeki? Wali obaddekaawo n'ofumiintirizaamu kye bayita obwakatonda kyeki? Wali obaddekaawo n'okifumiintiriza? Wali waddekaawo n'ozuula kye bayita obwakatonda ng'ozigyeko kino by'owuli obuwulizi nti obwakatonda ndi Katonda ali mu ggulu. Kituufu Katonda ali mu ggulu kituufu nga bwe tugamba? Ye mu ggulu yewa? Oba okitegeera bulungi nnyo. Waliwo ebintu bye tuzze nga tubiwulira era tubyekwasa nnyo tubifuula nga bye bituufu. Nga bw'olaba olwaleero nti twakula tulina obulombolombo era obw'emizizo nti bw'otuula ku masiga kizira, bw'oyasa ekiro kizira, ebintu ng'ebyo. Naye amakulu g'ebintu ebyo mwalingamu amakulu amakusike ag'omunda. Na bino ebintu bino okirabanga ekyangu naye kibaamu amakulu amakusike. Kigende bulungi nnyo. Ffe wane waffe mu Afirika twawukana nnyo n'abo abazungu era nnyo nga bwe twawukana ne mu nfaanana era twawukana nnyo ne mu myoyo. Emyoyo gino Katonda omutonzi yagitonda kituufu segedde naye buli mwoyo yagussa obukkiro bwagwo ogulina okukkira era n'ensinza yaffe neeyawukana nnyo segedde eri abantu kati nga bolaba abo abamu ng'ensinza yaabwe bo ya bibumbe kati nga bolaba abayindi aba Asian bolaba bangi bakosa nnyo ebibumbe ebyo era kyobola n'abawalabu bwe baali batandika okussaawo kye bayita obusiraamu basangawo ebibumbe byebasooka okulwanyisa. Olutalo lwabwe lwasooka entalo zaabwe ezasooka balwanyisanga nnyo ebibumbe kubanga yensinze eyalingawo yali ekyase ennyo kigedde. Era osanga nnyo entalo osanga Qur'ani mu abasinga ogisoma ennyo gyasanga entalo ezasinga ennyo okubaawo mu lutalo lw'abawalabu zavanga ku bibumbe ensinza ya bibumbe gye balwanyisanga. Tegere bulungi nnyo naye kyokka ensinza y'ebibumbe eyo yalinga ya mu famire oba nkiyite yanzija oba yafa kale ekifamire ewekityo kye baŋŋamba ndoza gyabere jajjaawo nga bo jajjaawo yandikawo ekibumbe gundi kye balina okukozesa okusinzanga bwe bagikolanga batyo tegedde kati nga balwanyisa nnyo eyo famire ebisinza eyo mu famire so si ebibumbe bino batwalanga ng'ebyobulabe kubanga balwanyisanga nnyo ensinza eyo ezifamire gye balwanyisanga tegedde bulungi nnyo. Naye ate ffe wano tulina enkola yaffe ey'obujjajja kye tuyita ennono okunonolereza bajjajjaffe bye baakolanga tegedde kyokka ffe kituyita yaffe wano omwoyo bwe gubaawo nti omwoyo tuguyita sitaani aba ekituufu buli mwoyo sitaani ye sitaani kyeki? Nze nandibadde ndowooza nti sitaani si buli mwoyo nti si gwe mwoyo omwoyo si ye sitaani naye ebikolwa by'omwoyo oba ebikolwa by'omuntu bye biyitibwa sitaani. Nkiddamu nandirowooza nti ebikolwa bye biyitibwa sitaani jjajjawo bw'afaafuka sitaani ng'ona bw'olifa olifuka sitaani okimanyi nti byanjawulo nnyo. Ko bwe kiba nga buli muntu bw'afaafuka sitaani
kitegeeza nabino byemugoberera ebiyitibwa Yesu bya sitaani kubanga naye yafa yali muntu yali mulya mmere era n'amala n'afa. Enjigiriza eyaffe ey'abaddugavu terina bitabo biwandiike kyokka si bukyamu era si nsobi okubeera nga terina bitabo biwandiike. Si nsobi ngayo mukitwala nti nsobiifu obutawandiika, nedda si nsobi. Lwaki? Empandiika y'ebitabo esinziira ku magezi na ntegeera ya muntu. Era abantu abasinga obungi bawandiika ebigambo naye nnyini ayagala obiddamu nga alaba yakolamu ensobi alina okuteekamu ennongoosereza. Ne weesanga nga byakola yennyini naye abisambajja nti bisaana okulongoosaamu. Kitegeeza eriyo n'abalala babiraba mu ndaba eyo nga nabo balaba birimu ki? Birimu obutali bulambulukufu, obulali butuufu nga nabo bandisaanye okulongoosesaamu. Enzigiriza eno eyaffe ey'emyoyo y'ensonga lwaki tuludde nga tugoberera kwebuuza bakulamulwa kw'abajjajja. Tulamulwa bujjajja. Tuludde nga bwetugoberera tusomesebwa era tuyigirizibwa era tulambulirwa myoyo gy'abajjajjaffe. Tegedde kakati nno nze bwe nsanga abantu abalina enjigiriza naye nga bagamba nti bali ku buwangwa na nnono naye nga byebuuza abibuuza mu bitabo ebyo ebyawandiikibwa, nze mma nsigala ngamba nti tannaba kuyiga kiyitibwa buwangwa na nnono, tannaba kiyiga era tannaba kutegeera kigendererwa kya mwana wa muddugavu oba nkola ntuufu ey'omuddugavu gye yandyeyisizaamu. Kubanga ekintu bali abazungu kye basomesa kyanjawulo nnyo n'enfaanana yaffe. Kiringanga olutalo omuntu lwatandikawo, tegedde naga nti omunnyo gusinga sukaali, nti sukaali asinga omunnyo nteka omutabulanga, talisinga n'omunnyo tegulisinga. Buli omu waali kyayagala kyawulanga kye kisinga. Oyagala sukaali aba yasinga kubanga aba ayagala. Kyokka nagala omunnyo aba gusinga kubanga akola ki? Kubanga gwayagala. Bye bitabo eby'abazungu. Era bw'obanga ogezaako okutegeeza abantu okutegeera obuwangwa bwabwe naye ng'okozesa ku bitabo ebyo nga byogezaako okwesigamako, tebasobola kuvaayo okutegeera. Tunulira nnyo abantu abeesigamye ku bitabo ebyo nga lubaala babanja nga babanjibwa okutereeza ebintu by'obujjajja bwabwe. Abantu abo basanguse era balemereddwa okukola lubaale tebamukoze. Basanguse ne lubaale tebamukoze. Ki ekibasangudde? Lwaki baali bamutegedde nti bawakanya emitima gyabwe, balwanyisa emyoyo gyabwe. Akola ekintu naye nga kirwanyisa omwoyo gwe naye nasigala nga ate era akikola. Naye muli akiwulira oba akiwulira kituufu oba si kituufu. Mulinga yeebuusabuusa byali mu kukola. Ekyo kintu ekibaganya okutereera. Era ebiseera ebisinga obasanga nga basanguse. Nosanga ali awo alinga mulalu. Gwe batunulira ennyo abakwata ebitabo ebyo nosanga ne bapasita naye nga mubuulize simanyi pasita simanyi baani nga yawunga. Ng'ali awo olaba tategeerekeka. Lwaki? Yaliko ebbanja ly'obujjajjabwe. Teri muntu amanyi gy'alaga nga tamanyi gy'ava. Tosobola kuva wonna w'osinze kati ngenda Kampala nga tomanyi na wooli. Ko tomanyi sayidi gy'ogenda kukwata. Bye ebitabo byabo kye bitegeeza nti bw'okitunulamu tomanyi ekyatandikira. Tekirina ntandikwa. Naye gw'osinzidde mu kyo ate gw'otegeere gy'olaga tikisoboka. Bajjajjaffe oba bakitaffe mirembe givuddeko baasobya nnyo okwewazanga omwana okutegeera nga bajjajjaawo betegeera ebika byaffe. Era nga ebika byaffe omuntu bwena betulangamu omuntu yafanga n'okufa ng'agamba omwana w'omuzzukulu ebyo bya sitaani temubigobereranga, temusamirangawo, temuyitanga wana amasabo. Tegedde ne boononna obudde bwonna ne future y'abaana neyonooneka. Ebiseera by'omu maaso byonna ne babitulira bitaka amayinja babikatira nga batunuulidde kintu kimu bintu by'abazungu naye nga tebingenda muyambamu n'akamu. Olwayo njagala wetegereza ensi eno nti nsobola okugaana nze ogenda mu kyaki okusaba oba mu muzikiti okusaala ne sibako kyemba, naye bwe ŋŋaana okusamira
nsobola okugweddalo bano okufa era bangi balaba naga nti okuzaala kwagaana, obufumbo bwagaana, emirimu gyagaana, nfa nsula nfa, gaba ebibonerezo ebyenjawulo ne mugamba nti oyo lubaale. Naye andigwala owuliddeyo nti kwatagenda mu kyaki mbu alina ebibonerezo ebifaana bwe bityo. Omuntu omutuufu wandibadde oba omugezi wandibadde ozukuka amaaso n'otegeera kkubo kyettuufu lyenina okukwata kiki kyenina okukola. Kituufu okakasa nti bw'otunula mu bitabo ebyo bisobola okuwabula. Okakasa bw'otunula mu bitabo ebyo bisobola okuyamba. Gyekiri tebisobola kuyamba, tebisobola wadde. Sigere bulungi nnyo. Lwaki tebisobola? Nti tebyogera ku ggwe. Byogera ku abo abali mu bika byabwe era gye byakkira. Kubanga nabyo byakisibwanga myoyo. Egyo egyabwe. Njagala otunuulira ebika byaffe wano nti oyinza okwesanga nga omuzimu gwa jjajjaawo bwe gujja gwogera ku kika kyammwe. Bw'oba oli Wambogo tegwogera ku Wangabi wadde ow'ennyonyi. Kyokka obeera ow'ennyonyi okuggyako nga jjajjaawo omusawo awajja mu mbeera eyo. Naye bw'abazze nga tali musawo ng'ali mu kulamula mu kiggwa kyewammwe mu kiggwa ayogera ku nsonga za kika kyammwe. Tegedde? Kati lwaki y'osuubira nti ate yo oli obiyitabo kiri yandibadde ayogera ku ggwe ali mu Uganda? Nga ne mu Uganda wennyini w'oli tonnaba kumanya Uganda weekoma. Naye ye ateka okwogera ku ggwe. Ekyo nno nze ndaba kwe kubula okwasooka. Era bajjajjaffe oba bakitaffe bakadde baffe abakulembera gye baakulembeza ng'ensobi eyasinga ennyo okwonoona nnyo obuwangwa bwaffe wano ne bwonooneka nnyo. Ne badira ebyaffe byali bisobola okukuuma wano waffe n'okutulamula nabiteeka emmanju. Ne badira abazungu ne babikulembeza. Era wano waffe okulaba omuntu wano nga alinnyibwako empewo bagamba nti oyo wa sitaani. Ne mu kika bakusosola oli wa sitaani. Bakulaba ng'omulogo. Lwaki? Nti omusingi gwe baazimba bakadde baffe gwali musingi mubi nnyo. Tebaamanya. Oba oli awo olwaleero twandibonyeebonye nnyo bwe tuti mu nsi naye kitubonyezabonyeza kisinzidde ku bakadde baffe abo. Ebintu bye baazaaya era bye baasuula ebyavaawo. Batunuulira nnyo enkola y'Abazungu okubeera nga yeesinga era ennyangu ate era entuufu ekyali ekikyamu n'olwaleero. Sigedde? Wabula tulina kukola kitya? Bw'oba ofuna ekyokulabirako eri omuntu yenna nga muladde okitunuulira ng'osinziira mu kika kyo. Tunuulira ku bitonde ebiri ku nsi ng'oggyeko omuntu. Ekitonde kye ekisinga okubeera ekisiru ennyo nze ndowooza nti muntu. Ate ekisinga okubeera ekigezi nnyo era ndowooza nti muntu. Lwaki? Teriiyo nkoko ezaalangiibwa. Era teriiyo nkoko enoonyangiibwa. Okitegedde bulungi nnyo? Enkofu ebeera mu nsiko era ebeera waka eraba nga ebeera yeebwalabwala wadde ezo ne ze balunda tesobola kwetaaya na nkoko era eba yeetaaya. Embuzi tezaala ndiga so zonna zibeera waka. Era teri lulimi lwekoppa nti ndiga ekoppa luno lukozese. Oba owulira ebintu byetunyoomanyooma bituwalanga ebyokunyooma. Emmese zennyini zolaba zonna ziba mmese. Naye omanyi nti mu mmese eriyo gye batansomba byoma. Zonna nga zibeera mu nnyumba. Kyokka emmese ey'omu nsiko tejja mu nnyumba. Eba ey'omu nsiko eba ya mu nsiko era mu kiyumba egera mu kifulukwa tegenda mu nnyumba musula muntu. Emmese ey'omu nsiko. Oba wali obigendereddeko n'obyetegereza ebintu ebifaanana. Tikedde? Kale ebintu bino ffe tubitegeera n'ebivunula obubi. Ate ddala Abazungu betugoberera babivunula bubi. Ekyokulabirako lwaki babivunula bubi kankuwe ambawe ekyokulabirako kimu. Walaba ekintu kye tuyita omusota. Omusota kimu ku bitonde eby'olubereberye. Kyokka gulimu obuyinza obuwaniridde ensi eno. Era ke kabonero akalimu obuyinza obw'obulamu era obuvunuka mu kuzaalibwa obukola ekintu ekiri bwe kiri ekyokuzaala.
omusajja okuyitibwa omusajja obuyinza yabujja ku musota era omusota ogwo gukola ekitundu ekyo ekyakasajja kasajja kabonero ka musota era omusota kabonero ka kasajja mutundu obw'olubereberye ekitundu eky'olubereberye era okumanya kabonero ak'obulamu teriyo muntu azaalibwa wano oba kizaalibwa kyonna si muntu ekizaalibwa kyonna nga tekikozesezza kitundu kiyitibwa musota. Sijja kirambulula nnyo kukibikkula nnyo naye omusajja obuyinza bwe abweyimirira ku musota era kyava ku kyokulowooza nti omusota gwa bulabe eri abantu oba eri ebitonde twagufuula gwa bulabe obutamanya buyinza bugutuddemu. Otandika okulaba ng'omuntu asobola okusanga omusota nga teguna gikumukoze n'akwata omuggo n'agukuba era n'akuba ku mutwe gusobola okufa. Abaayi ogugoba ogukuba ku mutwe osigalawo wali ofunye akantu konna konna ne kakkoonako n'owulira bw'osanyala wenna omubiri gwonna okuva ku mutwe mpaka ku kigere wali okiwuliddeko kyo nga kakkoonyeyo katono nnyo kakkoonako. Manya nti ensibuko y'obulamu kyokka essanyu n'amaziga bitandikira awo ate era mwali mukizuddeko kyo. Y'omanyi lwaki abaayi obulwadde buno obuyitibwa mukenenya nti babuyiya mu kitundu ekyo nga lyekkubo obulina okuyita okusaanyawo obulamu. Omanyi lwaki? Kubanga obulamu bwe butandikira. Obulamu bwe butandikira. Naye ebintu bitawanyiza ennyo okusinga ennyo tawanya ennyo n'endowooza z'abantu nti bo ng'abazungu bakizuula nti obulamu butandikira awo era akabonero k'ensi yonna ak'obulamu ak'ekitongole ky'obulamu bw'ensi ky'obulamu mu nsi yonna bakozesa omuggo ng'obuyinza ne bakozesa omusota ng'obulamu. Ebitundu bibiri ebyo ebitula mu kabonero ako ak'ekitongole kivuga ensi yonna akosa akatundu ako. Kyokka bo bagamba nti omusota sitaani. Bw'oba sitaani lwaki gwe balondayo ng'obulamu? Kitegeeza sitaani bwe bulamu. Oba mulaba ekintu entegera gye tuteekeramu ebintu nga tubiraba mu ngeri gye batugambye. Kyekintu kyaleetesa ebyobufuzi mu bantu kyali kubasiriwaza bwongo tebyandibadde bituufu. Ne bagamba nti omuntu wayambadde essaati enaga nti yo kkanzu n'ogamba saati ne bagamba kkanzu obunziko okkiriza nga nabagamba nti yo kkanzu naye nga nawe okiraba nti saati nakino bakino kifaanana nti bakusiriwaza obwongo n'osigala ng'ogamba nti omusota sitaani naye ng'okiraba nti si sitaani. Okiraba nti si sitaani kukimanyi nti ekimu ku bitonde ebirina obuyinza n'okubonesebwa okw'enjawulo omusota gukulabira mu mitazi nga 20 ne gukulaba naye nga gukozesa kuwulira ne gukusoma n'obwongo ekyolowooza. Kukimanyi nti omusota okukuluma gumala kusoma ne gutegera kyoli omuntu omulungi n'omubi. Waliwo kizuddeko lwaki teguluma mwana muto kuba abatanaakusalawo abatanaba kusalawo tanafuna kulowooza tanafuna kintu kyonna. Waliwo kizuddeko lwaki. Naye ebintu tukyuseemu endaba gye tubirabamu tukyuseemu endaba gye tubirabamu. Njagala okkirize oba ogaane ebitundu bibiri ebisobola okulamula ggwe omwana w'omuddugavu naddala ggwe abasamize oba atukozesa entukola ey'okusamira. Ekisooka tulamula ekitundu eky'omweso. Ekitundu eky'omweso kye eky'abassenkulu ne bannankulu. Ekyokubiri tulamula ekitundu eky'obubaka kye tuyita eky'endooto. Kyokka ekitundu eky'obubaka kye tuyita eky'endooto kirimu ebikusike bingi era kizibu nnyo nti abakitegeera batono nnyo wadde nga bakikozesa bangi. Tekiriiyo muntu nti asobola okuyigiriza omuntu okuwovunula obubaka mu birooto. Ekyo tekiriiyo. Tegedde nziddamu tekiriiyo nti omuntu asobola okuyiga okuvunula obubaka just n'ayiga buyizi. Ekyo nkiwakana. Lwaki tekiriiyo? Singa bassenkulu wano bebavunula obubaka, singa bannankulu bebavunula obubaka, bassenkulu ne bannankulu obasanga ng'akoze lubaale abadde musawo emyaka 30 emabega, olwaleero ng'ekintu eky'obubaka tasobola kukitegeera, ebbanga lyamaze ng'avuunikirwako emyoyo yandibadde akimanyi. Lwaki takimanyi? Lwa nsonga nti
tekiyigizibwa buyigirizibwa kisomesebwa myoyo bakikuwa buwi nakisomesa n'emyoyo naye bakikuwa si buli lwasanga ndekuwa buwi omala kikolerera n'okikolerera ate si buli omuntu nti anakikolera bukoleze ate era akifune eriyo omuntu ng'agenda kukola lubaale kituufu ng'ayize buyizi lubaale n'amuyiga kyokka eriyo omuntu ng'alina ennyinga eya lubaale ng'agirina nga yabusomesa agirina agenda kukola nsonga eyo kyokka ate era eriyo omuntu obusomesa ng'abulina naye nga tafuddeyo kuyiga wakitegedde nga abikoze mu ngeri ye amakulu nga tafunye ennambiko abaza bajjajjaabe tagoberedde myoyo gye gimusomesa wabula nga agoberedde bantu bye bawogera byawulira togenda kuyiga kutegeera kintundu kino mu kitundu kino tugobera kitundu kimu bubaka bwokka kye butugamba ne bwe mba nina amagezi agasobola okugattamu ekirala sikigattamu awo bwotyo osobola okukiyiga n'okijjayo naye mpuli kwate si bikwate ngwerezeemu lwaki si bikwate waliwo tulaba omusota netugaa nti lubaale enkya nengulaba luli neggamba nti ate oyo omulongo uli nenkiraba negga nti ate eryo jjembe tukansobola okulaba ente neggamba nti kabaka nenkiraba ate neggamba nti ate muzimu kyokka nensobola ogiraba ate era ente neggamba nti eryo ddogo oba kitegedde nsobola okulaba omuti neggamba nti obuyinza kyokka nsobola okugulaba neggamba nti akabonero k'ekika kyewammwe buyinza bw'ekika kye akabonero k'ekika obaka obuyinza bw'ekika kyewammwe era emmotoka nti eno kalubaale neggamba nti emmotoka etejjo myaliiro omanyi lwaki bijja bwe bityo obubaka buno tesobola bukwata bukwasi nti nayiga obubaka gundi yavunula bwati ne bwe nembukwata nedda mulimu ekitundu ekikusika eky'omunda towubisibwa kububisibwa bantu balowooza nti olw'okuba nga alina kyamanyi ku lubaale mbu amanyi kye bayita obubaka ekyo genda kuwubisibwa okole n'ensobi ate lubaale ono obubaka alina entondo bw'omumanya nti nno mmotoka nga yalaba nti pikipiki akulekerayo mu mmotoka n'akulekerayo n'otwala akabanga ng'oli awo mu mmotoka kati n'atuwa akabanga alaba nti akubye ekimala toseetuka n'alyoka gyayo ekitundu kiri n'akikulaga nti teyali mmotoka nali ntegeeza pikipiki naye ng'okikuttemu emyaka ng'okuba ekyo kimu olukintu kimu ekyo mmotoka naye nga si ntuufu nti mmotoka oba otegedde kyentegeeza nti lubaale ono ye lubaale asobola okukuleka mu nsobi yo ng'olwokuba ng'olwokinze mu ekyo n'akulekerayo n'obeera ku ekyo kyekireeta abantu gamba nti lubaale taggwa lubaale aggwa ekiva nti taggwa ogenda n'okola ensobi mu lubaale n'akuleka mu nsobi yo n'obeera mu nsobi yo n'ogikolera emyaka 3 myaka 4 myaka 5 wamala myaka 10 otegedde lubaale n'atuuka omuvaamu nga tamuwadde mazima kubanga buli wagikola ajjongeramu birungo otegedde ajjongeramu bwongezi ekyo ekintu kikubye nnyo abantu bangi era abantu bangi bakimanyi nti lubaale agaana nakimanyi nti lubaale tagguka naye nga lubaale agguka era lubaale naggwa otegedde agguka era lubaale naggwa naye olw'okubanga nti abantu balimu ekitundu ekyo bye bakola ebyo byebafuula nti lubaale taggwa tegedde bulungi nnyo ate eriyo omuntu nga ye olw'okuba lubaale yamukwanagana okuggwa kati ye neerangirira nti lubaale amumaze tegedde n'asirika n'afuna n'abazzukulu n'abakulembera aliko okukola ensonga okukola ebintu bye n'abikola naye nga mu butuufu era abo basanga nnyo ng'abantu abakola naye oba bakola nabo tebaseetuka tegedde batuuka butu kiseera ne baawukana naye nga teri amaliriza nga teryaggusizza nsonga kubanga naye yennyini yakona teyaggusa nsonga yazikola mu bukyamu tegedde ebyo abantu abatunulira ennyo omuntu omulaba otegere nti ono omuntu yakola lubaale n'amuggusa be bantu bakulembera abakola bali ku mutendera ki era bbanga ki lye bakoledde ye akoledde bbanga ki abantu abo bakumala okulaga omuntu ono nti mutuufu omuntu ono nti kituufu yalubaale yamuggusa n'amutokola ekintu bwe kiti kyokka eriyo abantu golaba nga emyaka gyonna agamba nti maze emyaka 20 ni mu lubaale naddala n'owobutonzi naye nga ekyamazima kiri nti tamukolanga
amwazeemu myaka 2 nga tannawa kumukola sigede so nga myaka 2 akoze ki agimazeemu ekyo nakyo wekinakyo sigede kubanga yakola byakola ne biggwayo kali naakona nasigala awo obuli awo naafuna byamanyiko naafuna abazzukulu nabo natango bategeerera kati batu anawaatuuka lubalo n'obutonzi alina ebitundu byatukubiramu ekitundu ekyamabanja buli omu yenna asobola okukikola nibo bassenkulu nga gyavudde mu butende naaba nga alina kyawulidde nti waliwo abasomesa asomesa emyabanja galo gatambula nategera n'ebitwalibwayo asobola okukikola kyokka bw'abeera ng'akikola mu bukyamu alina waatuuka ku myaliiro tegedde n'alaba ensobi zabadde akola olwozeta ne kuvaayo awatagguka kuba mu myaliiro olubiri lukyuka kiba kya nnabyewanga emyaliiro gye girimu ekitundu kya nnabyewanga olubiri lukyuka olulimi lukyuka oba kitegedde natandika okutamatamu olwo baka bujja nga tasobola kubutegeera jjajjawo amugamba ekintu nga kiraba ng'ekyokunona obunonyi obaka ne bujja mugamba ekintu kyeyalemwerera okukola ne bujja n'akigamba omuzzukulu kikola naye ng'akikolera mu nsobi era obalaba beesiba mu kifo kimu nti lubaale taggwera mu kifo kimu tosobola kukola lubaale wa butonzi mu kifo kimu oyo omuntu aba akulimba nnyo era bwagamba nti lubaale nsobola omukolerawo n'omumaliriza oba mugezi dduka emisinde toddamu natunabega lwaki lubaale w'obutonzi ategeeza bukkiro tosobola kubeera ng'olukifo kimu kirimu obukkiro bw'emisambwa gyonna tekisoboka nga bwolaba nti kiwanuka alina ebuwanuka mukasa alina ebukasa alina essese nga bwolaba nti kabaka walumba alina ettanda bwolaba nti katikkiro alina ebuyego ebifo bwebityo ebyenjawulo bwebityo byanjawulo nnyo byawukana nnyo tosobola kungamba nti ebifo nebintu biri mu kifo kya muntu kifo kimu tekiriiyo waliwo bukkiro ategeeza bukkiro waliwo obutonzi ategeeza bukkiro obutonzi bwe bukkiro obukkiro bw'omusambu ogwo obukkiro bw'omwoyo ogwo bayite obutonzi omuntu aba akulimbye nnyo 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 ddala nnyo bagamba nti mu kifo kimu ozotuulawo n'okola lubaale naggwa ekyo aba akulimba ekyo kitutawaanyiza nnyo abantu ab'ekiboggwe abali mu ndowooza ezifaana bwe zityo era abangi lubaale atukubye nnyo n'abalema okukola abantu bonna basobola okukola lubaale abamu lubaale abalemye okukola si lwa busobozi abalemye okukola lwa bassenkulu oba bannankulu abakulembera abazzukulu abo balemeseza abantu okukola lubaale abamu kyokka eriyo abantu abamu balemedde okukola lubaale nga si kyekyo kibaganye nga mitima gyabwe bonga abantu kuba lubaale alina ebitundu byagaana okutambulamu olw'omutima gwo olw'endowooza yo olw'ebintu ebikuliko omululu omungi okweyagaliza okususse kusobola okulemeza okukola lubaale ettima eringi ennyo eryo ery'ekifiiriza ffenna tufiirwe kisobola okugaana okukola lubaale nonno singa mumanyi nti lubaale bwe butonzi era lubaale bwe bwakatonda akabonero akabwa nti bwakatonda nkababbireko nti okimanyi nti lubaale akutwewaza okukola emize emibi ng'obubbi obunyazi oba obunyazi okulumya omuntu omulala ino omulumya kola ekintu kyonna ekirumya omuntu omulala nga kimulumya okimanyi nti lubaale kisobola okulemesa omukola era naakwewala okimanyi nti abassenkulu bangi olw'ebintu ebyo bye bakola nti embuga zaagwa ng'ekyagisuula just ye byeyakola ebyo ebyokweyagaliza noliri omuzzukulu aleese akuwadde ssente agenda kubanga mayembe kyokka obigana mu mayembe obimanyi kino nakino sente bwe ziteziggwawo n'omugamba mpa obukadde bwe buti nkuwangira ejjimbe bwe riti nebintu ebyo sente nozikozesa ebintu byo n'olema obikola n'ogeta bugesi ejjembe n'olikola nga bw'olabye erigaana okuvaayo n'olimma amaanyi jjajjaawo anyiiga n'akudda wabbali olyo njajjaawo okulabula ennyo naddala bassenkulu abakozeeko najja akulabula nga ajjanjaba era akola naye najja nga akulabula n'olemu okutegeera ekivaamu akuleka nodda wabbali wetegerere kyekira lubaale okuba nti lubaale w'obuzaale alina ekitundu kyakulekerayo ekyobulya mmere ne bwalinnya ku muntu akulekerayo akatundu ako lwaki asobole okukubonerezaako asobole okukuwabulanga ayagala obeere n'okumanya naawe ofune okumanya kyokka bw'ogaana n'okumanya okozesa akatundu ako obulungi amaana akudduka nadda wabbali nosobola okukola mukola bibyo
twandegendereza nnyo obutakoppanga bintu bitali byaffe. Ate tugendereze nnyo bano abantu bano abeefuula. Nabako omusajja yali musawo, teri wala nnyo. Omusawo oyo yalina amaanyi, yali era asobola okukola, naye yatuuka amaanyi ago n'ageewulira nti mutufu nina amaanyi, gemaanyi ameemanye. N'atandika okweta ebitabo bya Qur'ani, bya Bayibuli, anazo gatamu n'ebitabo olwo mumaanyi, kubanga asobola okubisoma, asobola okubivuunula, aliko biteekamu. Yawunzika mufo ky'embuga ejjajjaawe ng'akozeemu kyaki, kubanga asina amaanyi. Yalina amaanyi, yaddala alina amaanyi kubanga yakkanga ng'omwoyo gukka n'obudde ne bukyuka, obadde bbugumu ne buweweera, obadde bunnyogoga ne bubuguma. Ekyamazima yalina amaanyi, kijja kugamba. Naye amaanyi ago ameemanye, ekyavaamu yakola kanisa. Kanisa eyo ng'agirimbiseemu mu maaso Yesu, mabega waliyo amaanyi gano ge yalinga akozesa ag'obujjajjaabwe. Jjajjaawe n'amulabula, ye ng'alowooza nti kyamulabula, olwotamanya birooto, yalowoozanga nti jjajjaawe kyamugamba amusitula busituzi, naye nga mazima gali nti yalinga asuula mu ssuule. Yalinga amulabula amala amubonereze, n'alemala. Olw'okuba yakwata ebitabo byombi ebya Bayibuli, ebya Qur'ani, n'abigatta mu bujjajja, ne bwe yakola gundi kanisa yalokinga. Olwaleero bw'omulaba bw'aba ng'ayogera olaba nga mulalu, naye kyamulalu okimanyi, yalema okwawula obukkiro bw'amawanga, obukkiro bw'abajjajjaabe n'obukkiro bw'abazungu. Yamala bwawula, yagattika. Era n'abuulirira nnyo, naye yagattika bugatisi. Nze nandirowoozezza tewandigattise bintu bino byawudde nnyo. Omuntu yenna ndibadde byawula bino byawula. Biri birala nnyo. Kuba mulimu ba Pawulo abatume, mulimu ba Yokaana, mulimu ba Ibulahimu, abo bonna bujjajja bulala. Ebintu ebiriwo bya njawulo, oba ogiraba n'obino byoliko bino. Olwekyo tufumitirize nnyo, nze bendowooza tufumitirize, tukole ebituufu tusaanidde okukola nga tufumitiriza sinziira ku bajjajjaffe batugamba. Tunulire nnyo ekitundu ekikubanja. Lubaale wandibadde otambula ng'otegedde kyakubanja, tewandifeeseza batambuzi. Ekyokubiri, bwe tuba ab'okukyuka okudda ku mulamwa gw'abajjajjaffe, ebintu bino ebiwandiiko bino ebiwandiikiddwa balya mmere, tujja biteeka ebbali. Obeere nga tabirabanga nako, iteeka ebbali. Bayibuli egamba bweti giteeka eri, Qur'ani egamba bweti giteeka eri. Jjajjaawo tajja kutunula mu Bayibuli mu Qur'ani, tajja kutunulamu. Biteeka eri, omusabe akusiza obubaka obw'ensonga, omusabe akubbire ku byama, akuwe ku byama, agabire ku byama ebyo abajjajjaabo basooka. Tegedde, saba busabi, naye ebyo biteeke wabbali, kubanga bijja kuwabya nnyo. Ate bifuuka ekibonerezo gy'oli gye bujja. Kale weewaawo, nsuubira ntegerese bulungi, waawo bweza nnyo bweza ddala.